Okuva mu mwaka gwa 2018 essiga eddamuzi lyasalawo okutandika okujjukira ng'eyali Ssaabalamuzi wa Uganda eyasooka Bendicto Kiwanuka era ng'onajjukira buli nga 21 omwezi ogw'omwenda. Kati guno mulundi gwa kusatu ng'essiga eddamuzi limujjukira era olwaleero omukolo omukulu gubadde wano mu luggya lwa kkooti enkulu mu Kampala. Okwawukanako n'emirundi egiyise omukolo guno gwetabiddwako abantu batono ddala olw'embeera eri mu ggwanga olw'ekirwadde kya ssennyiga corona era ng'abantu batudde beesudde amabanga. Ng'ayogerako gye bali Dr. Kabumba Businje ng'ono yabadde omwogezi omukulu asabye essiga eddamuzi okufa okulaba nga bwe baba bakola emirimu gyabwe n'abantu ba bulijjo babalowoozaako wamu n'okutabika eddiini nga bawa abantu emirimu. Abannayuganda basinga bafolinga in that category omuntu wa wansi kati judiciary wegenda ku 5% of the population nereka oli omuntu afuba avuga boda ina radio kwegamba omuntu nga ebizibu bye nga ebitafaanananga bali ba 5% kiba kibi nakyo. Ssaabalamuzi omujja Alfonso Owiny-Dollo mu kwogera kwe atendereza emirimu emirungi egyakolebwa yali Ssaabalamuzi Bendicto Kiwanuka era n'ategeeza nga bw'agenda okukola ennyo okulaba ng'essiga eddamuzi teriisibwamu nnyo maaso kubanga lya mugaso mu ggwanga. Many times people talk of the judiciary as the third arm of government. I take serious offense and exception. The judiciary is not the third arm of government. It is one of the three. Those benevolent leaders, those autocrats, had no parliaments. But I have yet to find, even in autocracy, where there has been no judiciary. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yateeka omukono ku tteeka eriwa gavumenti obuyinza okusigala ng'ewa abakulu mu ssiga eddamuzi ensako yaabwe kyokka bino tebituukibwangako. Wano Ssaabalamuzi wasinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okukola ekisoboka okulaba nga kino kituukirira. Okuva omuggalo lwe gwatandika mu mwezi ogwokusatu okutuusa mu mwezi ogw'omunaana emisango egiwera ddala emitwalo 2 gye gikoleddwako wadde nga bano tebaatekebwa ku bitongole eby'enkizo era okusinziira kwakulira ekibiina ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society Fiona Nabasa Wall baliko ebibasoomozezza mu kiseera kino. The continuous acts of violence, murder, immorality that still form a big part of our society today. In particular, 2020 has not left us unscarred. We have had a lot of young souls, the latest being the young child who was beheaded heinously and the head was brought to parliament. Omugenzi Bendicto Kiwanuka yali Ssaabalamuzi eyasooka era mu mwaka gwa 1972 ono yawambibwa okuva mu ofiisi ye wano ku kkooti enkulu mu Kampala nga kino kyakolebwa abasirikale ba pulezidenti w'eggwanga ebiseera ebyo Idi Amin. Wetwogerera n'okutuusa olwaleero omulambo gw'ono teguzuulibwanga nga kati giweza emyaka 48. Flavian Nkuze, BBS Telefina, gambuuze mu ddiiro lyo.